Wewa nateriiso ly'omukulu ewaddugala weewala bagivuddeko omukulembeze gw'eggwanga Uganda General URA N'ABAWA yategeeza ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'eby'emisolo mu ggwanga aba Uganda Revenue Authority temulina kye mukoze mu kukungaanya ensimbi leero bakikkiriza mu kubaganya ebirowoozo okubadde kugenda mu maaso nga bakulembeddwamu ne Commissioner wa URA John Musinguzi bagamba nti President kyayogera kituufu era bali mu kaweefube okulaba bakuŋŋaanya obuse obuli eyo mu 29 bulambirira mu ngeri yagakuwebwa muno empogolega wa mususi. Ekitongole kiwoza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority kitunuulidde okuŋŋaanya obusa 29 obwa siringi za Uganda mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024. Okutuukiriza kino kitudde n'abasuubuzi mu ggwanga abasasula omusolo okumulungula ebikyabakaluubiriza. Commissioner General wa URA John Musinguzi aguddewo entegeka ey'okukubaganya ebirowoozo ku mbalirira eyakayisibwa ey'obuse 52. URA is also still under collecting taxes. Those URA people, I saw Mr. Musinguzi there in the TV there, but they are also not doing a good work. Their tax GDP ratio of 13% is not serious. Senkulu wa URA Musinguzi akkiriza eby'omukulembeze w'eggwanga nti mu kukuŋŋaanya omusolo waliwo we batakoze bulungi. Fenga Uganda tuli ku percent 13 n'akatundu. So Oweekitiibwa President yabadde mutuufu nnyo okugamba nti kye tukola kibulamu. He asked us to up our game and His Excellency the President abadde right nnyo okutubuulira kubanga ge mazima. So Musinguzi alambise bwe bagenda okusolooza emisolo mu ggwanga okutuukiriza obweyamo bwabwe nga nnyikiza ekyenkolagana n'abawa omusolo. Okutegeeza abawi b'omusolo biki ebipya bye tutaddeko okulaba nti tusobola kufuna tajeti enene eya miliyoni 29.7. Okugaziwa olukalala lw'omusolo kye kisookera ddala tukozesa ebyoma ebya kalimagezi oba technology ne information gye tujja mu organizations ennyingi ezina data. So njagala kusaba buli muyiwo w'omusolo URA tuli baweereza bamwe tuzze okusavinga mmwe okukungaanya sente zinazimba eggwanga. So tetulina kuteekako maanyi. Minister Henry Musasizi omubeezi owaguno naguli mu ministry ey'ebyenfuna n'okuteekerateekera eggwanga agamba batunuulidde ekyokusomesa abantu obuteepena misolo kubanga gye gizimba ebyenfuna. The taxes you pay facilitate government in providing public services to the people of Uganda. You don't pay us to eat, you pay us to give you services. Omubaka Muhammad Nsereko owa Kampala Central asomesezza abantu ebikolebwa mu musolo gwe bawa. Bebawa ekitono abataguwa ne bali ekingi ate wali abatasasula. Kakati si mu bubi ddala omuntu aba atya n'ente 1000 nga tasobola kuwa musolo naye ng'omuntu alina emizigo 4 nga bamugambawo omusolo obwenkanya buliwa. Kakati n'emisolo tulina okubaamu n'obwenkanya. Wadde okusomesa kubaawo abasuubuzi be bakozeemu ebikwekweto boogedde bati ku by'omusolo n'ababakulembera. Nti osooka n'obalamu akadde k'ogenda okumala ng'otudde nga tebannaba kujja ku dduuka lyo kuverifayinga kati n'onyigirizibwa n'ogenda ne weewola n'osasula naye kunze ekyo sijja kikola. Ng'edduuka ndisasula obukadde 3 naye nga lisiiti bampa ya mitwalo 2 ogenda kufayiringa ki obanze ngenda kufayiringa ki? Abantu baffe bagezaako okukyuka eyo kale eyinza kuba tuta akaseera okubuilding okukozesa amaanyi naye tujja tugikendeeza. Ebiseera bino ofuna emails abantu nga basiima nga bagamba emails zammwe tezikyatutiisa mutwebaza ate ne mutugamba bulungi teri threat tugenda kuba prosecuting. So bwe tubadde tukozesa amaanyi amangi twenenyeza tujja kukendeezamu. Byachambadde Rollins ne Ora Gabriel, Salt TV, Omunyo.